Atenderezebwa gurumisibwe oyo kitaffe Katonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ni muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Tunakubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano njagala kubatangaazaamu ku musomo ogw'ekikula ekimu eky'obufumbo gwe twayogerako kaawe mabega. Abaagalwa, nze nga omusomesa mu kusomesa kwange nkugamba era nga nkusaba oleme kubeera ng'okkaanya nange. Kiryokke ekibeera kiraga nti waliwo okukula. Si buli kintu kyonna ky'owuliriza nti olina okukkaanya nange, kiryokke. Era ekyo nkisuubira era tekinkalaza kubanga ekyo tuba tufuna entegeera nti nno ng'emyoyo tusobola okubeera awamu naye nga tetukkaanyizza ku nsonga. Gwe n'osigaza amazima go nange n'ensigaza amazima gange. Mu nsonga eno eya ekikula ekimu, obufumbo bw'ekikula ekimu, nagezaako kulaba nga mbategeeza nti omutonzi oba gwe bayita Katonda akuzibwa alina eddembe ery'obwebange okukola ekyo ky'abeera ayagala okukola okuggyako ng'akyali mu maka go. Naye waabeera nga yapangisa ennyumba ye oba yazimba ennyumba ye, bannange mumbuulire, genda otya omuziyize okukola ebyo by'abeera asazeewo okukola? Toyina w'osobola kumuziyiza kubanga already abeera yeetongodde. Naye waabeera ng'akyalina contract naawe ng'akyali mu nju yo, awo oyina olukusa okusobola okubeera nga omuteeminga mu ngeri gy'oyagala. Naye waabeera ng'akuze n'ayita mu myaka gye yeetengereramu okusinziira ku Sengendo kw'abaali then n'akola amaka ge, kiba kitegeeza nti nno oba oyina kumuleka akole eyo ky'abeera ayagala. Ky'oba oyina kukola w'obeera nga kikuluma then kulwanyisa kitangaala. Okitegeera? Jjukira ekitangaala bwe busamize. Obusamize kitegeera nti awatabadde kitangaala. Kubanga buli watabeerawo kitangaala wabeerawo kizikiza. Kati okussa emize ekitangaala kibeera kidda awatabadde kitangaala wabadde enzikiza. Kye kitegeeza. Manyi bulungi nti bintu bingi nnyo ebigenda okubeera nga byaba confusinga ng'Abaganda. Era w'obeera nga weegendereza bakama baffe bakusomesa ekintu okusinziira ku ntegeeraayo. Naye waliwo entegeera emu ng'Abaganda gye nsaba mwenyweze kubanga naye egenda kubaleetera kanzunzu. Mu lubereberye olw'obutonzi, kitaffe Katonda ne mama namugereka be baatandika obwesedde bw'obutonzi bwonna. Nga mutuddemu amaanyi ag'obwa NALONGO n'obwa SALONGO mu taata ne maama. Kino kitambulira ne mu myoyo gyonna. Okitegeera? Ensonga lwaki nsazeewo nkozese ekifaananyi ekyo kye nkweseza olunaku olwaleero. Emyoyo gino gyonna egyaffe gitambulira mu bwa SALONGO n'obwa NALONGO. Era omukazi wo omutukuvu y'abeera oyo gw'ozootambula naye. Nga w'abeera tali wano, then y'abeera Katonda wo. W'obeera toli wano, then ye ggwe abeera Katonda we. Otuuka mu dimensions eza waggulu ne bamukuteera
kubanga mubeera mwatandika naye okuva mu butono. Okuva mu butono okucrossinga okudda mu bw'obuntu kitwala millions z'emyaka. Kyovala nti n'Abaganda babagamba nti muganda wo ye bbaawo oba mukazi wo atanoba. Ne bajjayo kiri akalombolombo kali ak'entandikwa. Kino kye kitegeeza nti nno funa muganda wo nedda muganda wo abeera muganda wo, that is mbulya mmere, naye mu nsi ey'omwoyo bbaawo omutukuvu abeera mundaayo era atuuka n'ayambala naye ennyama ne musisinkana nga bwe walaba ekirabo ekyaweebwa muganda waffe Yesu yali ajja wano, yajja ne solomenti we gwazaatambula naye okuva mu ntandikwa. Ye nga Yesu mu linnya lye eryasooka ng'amanyikiddwa nga Sananda, then omulongo oba mukyala w'omutukuvu yamanyikiddwa nga Nanda. Kati w'obeera ng'oli mu dimension ey'okusatu etuddemu ekizikiza, okitegera, oyo omulongo yakwegattako gwe n'olowooza nti kabaka bulamu, kituufu abeera atudde mu bwa bulamu. Era abeera akujjukiza nti tuyina okukola ensonga zaffe, tuyina okukola ensonga za bulamu, kubanga jjukira ne bulamu naye ali munda ye, agattaganya bulamu bwonna owa Buganda n'akola bulamu omu, kubanga buli kimu mayengo. Okitegera? So mu ngeri eno omutukuvu taata ne maama akantu ako akazannyaako kagenda mu buli kinnoomu. Kati n'emisange gyennyini nagyo giyina era gitambulira mu lubu lwe lumu. Manyi kigenda kubaleetera kanzunzo, naye simanyi, nnyina okubabuulira amazima gabafuula b'eddembe. Bw'obeera nga tekikkaanya na mutima gwo kigaane. Naye bbaawo omutukuvu y'abeera afaanaganya erinnya lyo mu nsi ey'omwoyo. Ekitegeeza nti nno lubowa ne nalubowa bafumbo mu nsi ey'omwoyo, kubanga myoyo egyatandika okuggyayo akalombolombo kali ak'abazadde baffe. Naye kubanga Abaganda mulina entegeera ya njawulo, nabo basalawo ne babalaga nti ono baleme kubeera nga babaleetera kanzunzu. Naye ekyo kijja kirabo ekiweebwa abazadde w'obeera otuuse mu myalirire egya waggulu, oba mukitegeera. So naawe bbaawo omutukuvu, mukazi w'omutukuvu abeera atuddemu, abeera waggulu wo, era akaseera akatuufu ekaliba katuuse oli musisinkana n'obeera naye mu bufumbo obw'ennyama. Obeera tokyaddamu kuwankawanka, kubanga oyo gw'obeera watandika naye era mubeera mutuukiridde mu butukuvu oba obwa Katonda bwammwe. Nsonga lwaki tebamutuwa nga tuli mu dimensions eza wansi eno nti mubeeramu amayengo mangi kyokka nga tasobola kunoba. Tasobola, kubanga mubeera mwatandika naye omwoyo gubeera gwe gumu, ekikukosa naye kibeera kimukosa. Y'ensonga lwaki tebakituwa. Naye mu dimension ey'okutaano nawulira nti taata ne maama bagenda tuwa ekirabo ekyo sobole okubeera nga tutambulira mu maanyi ag'obwetengeredde, si munda yaffe ffekka naye n'ewabweru. Aka kaseera kagenda kubeera nga katuuka, kesitamanyi naye mu nteekateeka entukuvu ey'obutonzi. Weewaawo ebbaluwa ekuva mu bakakiiko ak'Essengendo ez'obwa Ddungu egenda bw'eti: tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe, yeffe abakakiiko ak'Essengendo ez'obwa Ddungu abali ku mutendera ogw'omwenda nga tusenvula nga tudda ku mutendera ogw'ekkumi. Tuli basanyufu okubeera nga tuli bumu wamu nammwe. Abagalwa, tulabye era ne tuyiga nga abaana b'abantu bangi nnyo beeyongedde okubeera nga beeyunira ekitangaala n'okufuuka abakama b'ensi yaabwe. Abagalwa, era tulabye bangi mu bwannamunigina abeeyongedde okubeera nga bateekako obutafaali okuva mu bwa Ddungu
nga buteekeddwako eri ensi yaabwe. Mu ngeri eno ne buleeta ebibala ebyo ebibayamba okusobola okubeera nga batandika okutunuulira ebintu ku mitendera egy'ensi eya waggulu, okufuna entegeera ey'omwoyo, okubeera obumu mu ntegeera n'okubeera n'okwagala okutaliiko bukwakkulizo. Abagalwa, abantu bano mu bwannamunigina baabwe tebalindirira bintu bisooke kumala kubaawo. Nedda. Tebagezaako kubeera nga balaba nti batonda ebintu bisobola okubeera nga birabika mu bulamu bwabwe obwa buliwo, oba okulaba nga abantu abamu bajja eri obulamu bwabwe nga bakozesa amaanyi gaabwe. Nedda. Bakkiriza buli kintu kyonna ne kibeera nga bwe kiri, era ne bakozesa empulira eyo ey'empulira yaabwe ng'ebitonde. Bayina okuyaayana, era okuyaayana kwabwe kubeera kutudde mu nda yaabwe. Era mu ngeri eno okuyaayana okwo kutambulira mu okutindibwa obwo obw'okuva mu bwawannema mu ntegeera enkadde oba eyo gye babeera basikizibwa okubeera nga bakulaakulanya entegeera yaabwe mu bwakitinda n'ebeera ng'ekulaakulana. Bayagala okubeera nga bawulira bulungi, era nga bayagala na buli kinnoomu asobole okubeera nga afuna empulira y'emu. Abagalwa, bayagala ekkubo eryo ettukuvu lye baalonda lye babeerako. Abagalwa, tebakkiriza kubeera nga bakkiriza embeera yonna okubeera nga efuga engeri gye bawuliramu. Era ebiseera ebisinga babeera tebakkiriza abo bonna ababanyoomoola n'ababasiimulirako ettoomi basobole okubeera nga babateekamu empulira eyo gye babeera beetaaga. Ekyo tebakikkiriza. Abagalwa, tubagamba bino kubanga tuyagala mumanye nti kisoboka okubeera nga otambuza obulamu bwo mu ngeri ey'essanyu, ey'eddembe, ey'okukkaanya, okwagala n'emirembe, nga newankubadde nga mu bulamu bwo tewaliiwo kintu kyonna kikwetoolodde kikuyamba kusobola okubeera ng'otambulira mu mbeera eyo, naye gwe kennyini osobola okubeera nga osalawo n'otambulira mu ndaayo, n'otambuza ebirungo ebyo mu ndaayo, nga newankubadde ebyo byonna ebikwetoolodde tebikuwa ssanyu, tebikuwa ebyo by'otonda mu ndaayo. Kituufu, abantu bano babeera balonze ekkubo eri obulamu bwabwe mu bulamu buno, ekkubo eryo eritudde mu nda yaabwe, era babeera basazeewo okubeera nga bateekako obutafaali obwa ddungu obutudde mu nda yaabwe. Era ebiseera ebisinga baba bayina ebiruubirirwa ne bamanya nti waliwo ensonga lwaki bali mu bulamu, era babeera bayaayaanira entegeera ey'emitendera egya waggulu n'okusobola okubeera nga batambuza ensi yaabwe ey'omwoyo mu kukulaakulana kwabwe, mu kifo ky'okubeera nga bayaayaanira okubeera nga bamanyika, okubeera nga babeera n'ebyokwewonda by'ensi, n'okusobola okubeera nga abalala babeegomba. Ebyo si bye babeera balimu. Abagalwa, tubasaba mutwesige we tubagamba nti waliwo abamu ku mmwe oba mu bwannamunigina abali wano abaakikola ne mu bulamu bwammwe obw'emabega. Baasalawo okubeera nga balondawo okubeera mu bulamu buno basobole okubeera nga batambuza obulamu bwabwe bafune obukama obw'omwoyo, era basobole okubeera nga batangaaza emisomo gyabwe ng'emyoyo. Abagalwa, tubagamba kubanga tumanyi
nti buli kinoomu ayimusibwa okubeeranga abeeranga oyo omulala gw'abeera alabiddeko mu bwannamunigina bwabwe. Era nga tubasaba mukkirize nti tubagamba kino kubanga kyekituufu abaagalwa. Okuyaayana kwammwe kwe kusobola okubeera nga mutuukiridde ku ekyo kye muli. Era nga tuyagala mumanye nti buli kintu kyonna kisoboka. Tuyagala mumanye nti buli kintu kyonna kisoboka mu kubeera ng'otambulira mu kitangaala eky'obukama bwo obw'omwoyo ng'oli ku Sengendo na Ttimba, era n'oyongera okubeera nga oteekako obutafaali bwo bonna obukutuddemu okuviira ddala mu bwa Ddungu n'eyo yonna gy'obeera wawayita. Abaagalwa, kyekyo kye tuyagala okubeera nga tukola, era nga tusaba w'obeera nga oyagala obuyambi okubeera nga tukuyambako okuteekako obutafaali obwo. Abaagalwa, weetuli twanirize, tuyite, tujja kubeera nga tukikolera. Yeffe ab'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogeddeko wamu nammwe mu kadde kano. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.